Ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde poliisi ya Uganda yasayininga endagaano y'emirembe ne poliisi ya South Sudan nga kino kyagendererwamu okukomya ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka wamu n'ekitta abantu ekikudde ejjembe ku nsalo z'amawanga gano gombi. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi ategeezezza ng'ebikwekweto bya poliisi bwe bikyagenda mu maaso era nga abamenyi b'amateeka 15 be baakakwatibwa wamu n'emmundu 3 nga kino kiteeberezebwa nti ziva mu maserengeta ga South Sudan. Ebikwekweto byaffe mu kitundu eky'omumambuka naddala mu disitulikiti y'Ekitugumu ne mu disitulikiti eziriraanyeewo bikyagenda mu maaso okufeffetta abo bonna abazze beenyigira mu bumenyi bw'amateeka era abantu nga 15 n'okusingako bakwatiddwa, emmundu 3 zimaze okuzuulibwa okuva mu mikono emikyamu. Naye kyetufuna kiri nti emmundu zino ezisinga zirabika ziyita liva mu maserengeta ga South Sudan ku nsalo. Kaweesi agamba nti ng'ayambibwako poliisi ya South Sudan kyakubayambako okukomya ekittabantu ekiri ku nsalo za Uganda ne Sudaani. Enkola eno egenda kwongeramu amaanyi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka n'obutemu obubadde buze ku luguudo olwo olw'ennimiro Juba ate saako ne mu lubuubuuto olwo lwonna ku nsalo ya Uganda ne South Sudan. Mu ngeri y'emu poliisi esambaza ebibadde byogerebwa nti omuvubuka Andrew Luwandaga ye yasse kitaawe Andrew Patrick Luwandaga era neetegeeza nti ono yejjeerezeddwa dda ng'omugenzi yafudde kirwadde kya mutima. Poliisi kye yazudde kiri nti Andrew Patrick Luwandaga yafa bulwadde obwa bulijjo era n'abantu be twali tukutte okuli ne mutabani we poliisi yabayimbudde kubanga tewaliiwo kati kubuusabuusa ku nfaaye. Munnabyamizannyo Luwandaga omubiri gwe gugalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe e Wamala. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.